Omukama mulungi. Wow. Obudde nina butono nnyo naye nja kusooka okwebaza kyaki. Banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala, mutukoze obulungi obutagambika. Ate Reverend Canon, Omukama akutuwangaalize. Oyogedde amazima nendabira ddala Waiswa nga naye ali sayidi eri akola ki? Ayogeranga enjawulo nti ono ali mu kyaki, oli ali mu byabufuzi. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Era kyemmanyi bw'aliwulira ku lunaku ku by'oyogedde lwe twaleeta mukazi we wano mu kyaki we bagattibwa, essanyu ajja kuba naly'amaanyi. Neebaza bazadde baffe abatuzaala, omwami n'omukyala bamufumbiro, mwebale. Mwebale nnyo byonna bye mukoze. Mwebale nnyo. Era Edith musanyufu nnyo nti yajja mu famire yaffe. Bamujjanjabye, maama yakola buli kimu. Tata nakkiriza ntubeera naye, ne bava n'ewaka, ne badda ewaka ewa maama asobole okulabira muwala waawone. Mwebale. Neebaza famire ya Edith. Mwebale kutuwa Edith n'omutima gumu. Mwebale mwatuwa Edith n'omutima gumu, kuba ne Edith bwe yalwala ffe ne twagala okumutwala, tebaatugamba kigambo kyonna, baatugamba mutwale. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muko Sema, webale. Neebaza abantu mwenna abakola ne muganda wange Alex Waiswa Mufumbiro. National Unity Platform. It's a family and it is a united force. Those that have not joined it, those that have heard a lot about it in the negativity, you're only taking time. You're only taking time, but when you join it, trust me, you will understand that a new Uganda should be in the hands of the National Unity Platform. Because in these moments of life, I have seen what they can do for one another. I have seen the Lord Mayor do everything possible for Alex to be okay in prison. I have seen the Secretary General tirelessly. Omanyi bw'obeera ku TV olowooza oba omusajja babugatta obuntu n'abeera eno n'eno, naye omusajja takoowa, ate omusajja ebintu abikola, si abikola nti Secretary General, abikola n'omukwano gwa maanyi nnyo eri abantu bakulembera. Louis, thank you. Zaidi thono ng'oluusi ankubira n'agamba SG njogedde naye, naye agambye tonnamukubira. SG n'ankubira n'agamba Edith yagambye onkubire naye tonnankubira. Kati musajja gwe Edith n'agamba kati gikube kati nga kwendi, kwata essimu endala okube. And you know it was because babadde ba mukwano, era nga ku bya Waiswa SG byonna byonna Edith byamugamba alwana nnyo okubimala. Ne ku Lwokutaano lwe ntwala Edith mu ddwaliro yalina okubeera ne SG. SG teyamanya, naye SG n'ankubira ku Lwomukaaga ku makya n'aŋŋamba banaye nkubira Edith takwata, ne mugamba Edith ali mu ddwaliro. Immediately najja mu ddwaliro. Weebale. Abantu abasinga ekyaloopu yakitwala
it is a title naye nze mutima gwange Joel Ssenyonyi muyita mukama wa Waiswa, muyita mukama wa Waiswa kubanga mu bantu beyenyumirizaamu amwenyumirizaamu nnyo nti mukama we mutuufu. Kati ekyaloopa ekyo kyekinnemye nnyo, ndowooza engeri gye saagendayo wadde okulowooza okugendayo mu paalamenti ate nga Alex taliiyo, nze ndowooza niwe sikikozesa si musango, nensigaza kiri ekya mukama wange ekya mukama wange Joel Ssenyonyi kubanga ye spokesperson w'ekibiina, Waiswa ye deputy we, era yeeyagalira nnyo mu kubanga akola naawe ate ng'olaze nti oli mukama we ate oli mukwano gwe, ebimukwatako byonna you have done the best. I thank you very much. Bwe njogera bwe ntyo nina okugattako mukyala we Ssenyonyi Fabrice, sorry for your loss. Abadde mukwano gwa Edith, boogera buli lunaku, every day boogera, basala amagezi agaabwe. Yali ayagala namugamba Edith oba stress nyingi ogenda owummuleko, naye nga Edith takyasobola, naye nga tasobola gamba muntu yenna nti takyakola ki, takyasobola. Thank you very much. Thank you. Alex is very, very grateful. Njagala okwebaza mikwano gya Alex ne mikwano gya Edith. Siraba bulungi naye mbalengera. Mwebale emirimu gyonna. Ninamu abamu nga Ssekigozi, simanyi oba waali. Ssekigozi naye afiiriddwa mukwano gwe. Ssekigozi, Sseŋŋendo ne Kiganda bafiiriddwa mukwano gwabwe kubanga bo ebya Edith okuva lwe baasiba Waiswa bo baali babitwala nga byabwe bya Edith. Ye waabakubira nti Edith mulwadde misinde, bo baba batuuse waali Edith kyekigaanyi, Edith tukole tutya. Mwebale kwagala Waiswa na mukyala we. Thank you very much. The employers and friends to Edith, bambi mwebale. Bampadde obudde butono ngenda kukola kyakwebaza and I think that will be all. Tulina obudde bungi tomanya tunayogera ebirala ewalala. Naye nga ba employers ne friends to Edith, mwebale nnyo 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 nnyo. Mwebale kwagala Edith. Mwebale nnyo basuze mu ddwaliro, batambudde naye mu malwaliro ag'enjawulo. Ba employers abo Edith alwalidde ndowooza emyaka nga 2 kitundu 3, naye baamusigaza nga mukozi waabwe, era ndowooza abadde afuna n'omusaala paka kati. Tetumanyi oba omwezi guno tunaafuna naye kwegamba baasigala naki, baasigala naye. Bambi, thank you very much. We are indebted and we shall keep as a family. Neebaza baganda bange bano n'ekito kyange kino Kiddamali, mwebale nnyo bannaye byonna bye mukoze. Thank you very much. Kino kyekito kyaffe ate kye tulina kyokka kyekisenga, naye omulimu gwakikwata dda, gukikwata bulungi kubanga era ne Edith abadde naye paka last, era mulabye mutabani waffe ng'agamba nti abantu bange bakola ki, weebali Aaron, we are around. Mikwano gya Alex abamu bali bize, Magezi, Bismillah, Big Machine, bantu bangi naye babadde mu bulamu bwa Alex ne Edith kubanga badde bamanyi Edith kyategeeza eri Alex, era nga buli ssaawa bakubira tukole tutya kati Alex ye ali mukomera neffe tulwane omukyala afune eddagala, because njagala obabuulira cancer is very, very expensive to treat. Era simanyi lope n'ababaka mwenna abagenda mu parliament. It's a time bomb. It's a time bomb. The doctors there want to work. The nurses want to work. Bonna abakozi abali Cancer Institute, what I have seen, they want to work.
but they don't have what to use. Tosobola kubanga in a month you need about 5-8 million shillings to treat a patient. That's a lot of money. But in Alex's absentia, mikwano gyejo bankubiranga esente ne bazimpa oba ne baziweereza Edith kwegamba abadde n'abantu bangi abasobola omuyambako nga taliiwo okusobola okubanga mukazi we ajjanjabwa. Thank you very, very much. I think mwebale kutambula naffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ono ye Metron wa Edith abeera Bulaaya, yadduse emisinde asange mukwano gwe naye adamaze olinya ennyonyi nga Mukama Katonda ate Edith amutwala. But she knows how much you loved her. She died peacefully. And thank you very much for everything you have done. Thank you. Lastly, banaye njagala tugatte engalo zaffe tukubire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngalo ez'amaanyi. Ezo nno engalo tezimala. He has chosen leaders, young, old, female, male, to prepare to take this country to the next level. So many talents, so many people had been identified but not utilized. Robert Kyagulanyi Ssentamu has utilized those talents. Some are not yet with us, with him, with the party, with the nation, but his eyes are always open. Why do I say this? Muganda wange ali political. From mubuto ali very political. Kuva nga tuli bato yaddukanga n'agoberera Museveni, n'alaba lali ya Museveni, n'alaba eya Besigye, n'alaba when we were young nze nga ndi bya mupiira. So he has been political. Bagezezaako muwa platform. Yes, naye Kyagulanyi Robert Ssentamu yamuwa platform era ndowooza agikozesezza bulungi. Ate alina magnet. He doesn't only pull you close, he advises you, he tells you so many things, and he is always there. He's a friend. Kubanga Alex bwe yali ayagala okuwasa Edith n'agamba mukazi wange ansaba embaga, n'amugamba ate lwaki togikola kubanga kati oli mukulembeze. Alex n'ajja n'agamba Edith tumuwase kuba kati ndi muki, ndi mukulembeze, nina okuba n'omukyala. Alex yalinamu ndowooza ebirala ng'omuvubuka naye nga mukulembeze, n'amugamba nti kati tuli bakulembeze tulina okutambula mu kkubo nga ligenda bwe liti. Era mu mbeera eyo Edith ate n'akwatagana ne Baby Kyagulanyi nnyo ne baba nga ba mukwano ki nnyo. Era paka olwaleero sinasobola kwogera na Baby kuba ye yakutuka. Banaye kyaki obudde bugenze ate nga kituufu yatuwadde ekifo kino mu budde. Ebirala tujja kubyogera olulala. Ne mwenna mbebaza Bannayuganda mwenna byonna bye mwogera, byonna bye mukoze, empulira gye muwulira mbebaza. Thank you for standing with us. Thank you very much. Edith, humula mirembe.